naye olwatuuse ku ddwaliro ne mbuuza omusawo nenga simbagala naye ne mubuuza kiki ekituuseewo. Eddwaliro baliyita Alexandra Medical Center. Olwatuuseewo ne mubuuza kyekyabaddewo n'agamba nti operation ebadde successful, ebadde minor. Neŋŋamba ebeereeta successful ng'ate tagivuddemu successfully. Naye ekisinza okunnuma n'agamba nti mugende mukole postmortem. Ne tugenda okukola postmortem, ekinyiizizza ennyo ne tujjayo omubaka mu postmortem ng'ewedde ne batugamba nti ate tebalina postmortem report yonna. Nti ate balina kuddayo eri ate gye twasoosa gye baatugambye ebyo ate nga nabo tebalina kye baatukoze eki. Kati abantu beekalangala nga we musabye mwagala lipooti eyo tujjaagala tanaba kugenda mu ttaka. Ate nze mumanyi tugenda kubeera mu paalamenti ku lunaku olw'okumeka. Twagala lipooti eyo ekole ki? Era tugenda kugisaba. Ate nze sisaba, nze I demand. Ate bwe bigaana mujjukira ule olunaku lwatogikwatako pulezidenti yabitusomesa. We bigaana waakiri tukola ki? Abantu bakukoowa, bannayuganda tebakwagala, bannayuganda baagala Pulezidenti Museveni. Kyova olaba ennaku z'omwezi nga 15 15 lwe lwaleero, 15 lwe lwaleero, olwaleero. Enguudo, amasannyalaze, amazzi byonna byatuuka. 15 bituufu mu Amerika oli mu kwogera ebitakwatagana. Twagala kutegeeza nti ne 231 muzeeyi bw'aba akomyewo akalulu tugenda akamuwa. Obadde ku PL on TV. Ekisinga okwewuunyisa yagamba nga 15 bo amaze okulonda Museveni. Olw'ennaku z'omwezi ziri mmeka? Olw'ennaku z'omwezi ziri mmeka? 15 si 15. Olw'ennaku z'omwezi ziri mmeka? Mumpandiikire awo. Olw'ennaku z'omwezi ziri 15 omwezi ogwokuna 2026. Yagamba nga 15 bo balonda Museveni kati ne 15 olwaleero. Either amenyesemenyese yenna tagenda kuddamu wadde okuwujja ekiwojjolo wadde okubajja bwe bokwata kamera bokuddamu gyetunuzaamu ng'aleekaana nga 15 lwe likomye olwaleero. Ne bonooba owonye ekyali wange muve ku ggwanga lyakyuka dda, empewo za Buganda zaakyuka dda. Buli muntu yenna agezaako okuyimirira mu kkubo ly'enkyukakyuka ogenda kufuna obuzibu. Mwalonda 15 ofulidde obuzibu obw'olubeerera nga nakoze omwezi 15. Kitegeeza mmwe mujja tegeera nti empewo za Buganda bwe kimu kyakikola ki kyakyuka dda. Ote tugenda kulwawo. Kansooke mbasiigire ekifaananyi kye mutamanyi. 1. Nabagamba nti Museveni akola ekintu ye ngaloza nti public tesobola kutegeera kintu ekyo. Amazima gali ki? 1. Museveni olw'okuba nti akozesezza ekkooti okunyigiriza abaana b'enkyukakyuka nga ne bwekuva mu 2021 talina mwana wa nkyukakyuka gwe yali asalidde musango nti yaguzza kuba tebalina bujulizi. Ensi yonna ne muteekako amaaso era nga ne sanctions zibadde zijje ziri mu kkubo zibadde zigenda kutagetinga judicial system ya Uganda okubajjako funding supporting na buli kimu era zijja tezigenda kuyimirira. Kati yabadde alina
okuteekawo okulongoosa ekifaananyi kya judicial system ye kwe kwesabira open public court hearing eyo. Era omusibe bamuleete ng'alyambadde bulungi, alidde bulungi nnyo, bamunywesa, bamukubaka perfume, bamuweweeta, bamusika ku matu, bamugamba buli kimu kyonna. Kati eyo enkola gye bali mu kukola ku musibe wa Warakizali y'enkola gye balina okukola ku buli musibe yenna. Amazima gali nti enkola gye bakoze ku musibe wa Warakizali gye balina okukola ku musibe yenna. Okufuna obwenkanya, okuyisibwa obulungi n'okufuna buli kyayagala mu budde. Ne kooti okumuliza mu budde. Wabula ffe abaffe tebabawa bintu ebyo. Kati yabadde alina okulaga ensi yonna nti judicial system nnungi, abanuupu balimba, ekkooti zituula, ziyisa bulungi abasibe, era babawozesa mu budde. Ebyo mula mu kkooti nga beekyanga ezo AI. Abaana abo tubamanyi bali stubborn nnyo. Sometimes ensonga lwaki tubahandulinga tutyo nekino kimwale mu public kyekifaananyi kituufu kiri mu kkooti za Uganda ng'agezaako okusiga ekifaananyi kya kkooti za Uganda mbunungi nnyo ffe tuzoonoonye. Era kye balabye eggaba kyekigenda maaso mu kkooti za Uganda okwetoola eggwanga lyonna waliwo free and fair hearing. Kyekifaananyi kyabadde asiiga so si mbu yabadde ayagala nnyo omuvubuka muwulirizaawo no omuvubuka waabwe si waagundi nti yavudde muvubuka waabwe yennyini. Era mukyetegereze bulungi nnyo nti bano abasajja baadde bakulyetinza ekintu kyabwe kyakudaibatinga bannayuganda kubajja ku mulamwa. Olw'ensonga balina ebintu bingi nnyo bye bakwese ng'ensi yandyagadde obitegeera. Kati mutegedde bulungi nnyo eno sitanti yaabwe ebeezaliddemu abaana 1. Abantu abali mu komite bennyini bategedde nti omuntu si ye yatta. Kyekisooka oyo si yatta. Tosobola kuŋŋamba nti eyatta ali free nnyo, ali tulakizaliasi, ebintu byonna bikola nga bw'ayagala. Kati ate mmwe abaagala omutta mwabawadde ne omuntu ago mwagala ate afune ekiboza mumuwa mutya looya muli basiru. Sooka otunulira akatambi kano. Nkakudiremu. Bagenza okulanga omusango batuddemu ko boka tuleete ekimotoka kyaffe tutomereko ku mbuzi eziwera. Tufune ku mawulire bwe ganaatambula naye nga bo kibadde kibalidde. Kati omusango bwe kati wano ninawo ku bannamateeka angambye mbazanyira obutambi buno kulya bulungi nnyo. Mbalamusiza mwenna abampuliriza. Eno yendowooza yange oba endaba yange ku mutiremu ono yassa abaana eggaba wano emakindye. Okusooka njagala kusooka kwebaza Uganda Law Society ekulirwa President Ssemakadde eyavuddeyo neewabula nti bannange proceedings ezigenda mu maaso mu kuwuliriza omusango guno ziyinza obutajjayo bulungi kye mwetaaga. Naddala olw'okuba nti nno omusango guno mugutadde mu kkooti y'abantu guwulire mu kkooti y'abantu naye kiyinza okuziiza obujulizi obumu okuvaayo. Ebbaluwa yabadde brief naye yabadde yina content nga w'amaanyi. Kyendowooza nti nno kkooti obulamuzi bwa Uganda Judiciary esaana etunule mu bbaluwa eyo era egitwale egiwe time esobole okuja understandinga. Ekisookera ddala ekisooka otutiisa ffe nga bannamateeka erinnya nja kulireka naye njagala kuwa idea yange gye nnina nga munnamateeka ate ng'omu ku bannamateeka abalina bias ku criminal law mu criminal law wano mu kibuga Kampala. Banyabo ne bassebo ffe tulabanga kooti oba poliisi eyapapye ennyo
yabuuse emitendera mingi nnyo yabadde erina okugoberera okulaba nga obujulizi bwonna buvaayo. Ntegeeza ki? Ku musango egya criminal banyabo ne bassebo tulina ebigambo by'Olulatini bye tugenderera bwe tuba nga tukola okunoonyereza biringa 2 oba 3. Ekigambo ekisooka tukiyita actors laws. Actors laws kitegeeza nti nno ekikolwa ekyakoleddwa oba ekikola ekitaakoleddwa okitegeera ng'ekikolwa ekyo kirimu okugamba ekintu omuntu kyakola physically eyakyakola nga yo omuntu oba ekintu yo act gyakola okuzza omusango mukitegeera ekirikwayalinga omuntu oyo okuba nti nno either gye mwennyininyini yakiteese mu nkola oba muntegeera bulungi simanyi njagezaako kukola ki okuvunula ebigambo bino okubigonzaamu kubijja mu lulimi olw'ekinnamateeka naye actors laws kitegeeza nti ekikolwa ekyakoleddwa oba ekikolwa ekitaakoleddwa okulaba nga obumenyi bw'omusango buno bugenda mu maaso. Ekigambo ekyokubiri kye tuyita mens rea. Mens rea kitegeeza nti obumenyi bw'omusango obwabadde ku buli kirowoozo byoyo omuzi w'omusango the guilty mind kyabadde ku birowoozo bye ng'agenda okuzza omusango oba embeera y'obwongo bwe embeera ya mayindi ye bwe yabadde ku ssaawa eyo ey'okuddizibwamu omusango okuzza omusango ogwo kiba kikulu nnyo nga tugenda okukola okunoonyereza mu criminal law. Ekyokusatu tukiyita causation. Causation kitegeeza nti obuuzi bw'emisango obwo bwazze butya era bwavudde ku ki nga tukola okulondoola okuviira ddala omusajja engeri gye twajja okumumanyaamu gy'abeera abo abaamuyambyeko okukola omusango ogwo gamba nga abaamutransportinze okuva waasula gamba nga abaamuwadde emmere gamba nga abaamuguzizza ebyambe bye yakozesezza gamba nga abaamulagirira n'ebirala. Kakati bw'omala okuddira ebigambo ebyo ebisatu n'omanya kye weetaaga bikuwa kye weetaaga n'omanya kireetaga okumanya ani yamuwadde emotoka gye yavuze yagipangisizza kwani omusajja oyo bwe yavudde gye yavudde gy'abeera ye yabadde abeera ku nnyumba zaani ani nannyinizo okitegeera ye bwe yabadde ava ku nnyumba ezo yayogeddeko n'ani yayogeddeko ne basikaali yayogeddeko n'ababboda yabagambye ki omusajja ono najja n'alinnya apangisa emmotoka oba n'alinnya takisi yapangisizza emmotoka yaani ani yagimupangisizza ani yabadde mu kitundu ekyo yapangisirizza emmotoka emmotoka eyo bwe yamaze ogipangisa n'agivuga yatuukiddewa alina bwe yakyamyeko n'alya emmere ani yamuguzizza emmere era eyo omuntu yamuguzizza emmere ng'agimuguza kugenda kukola ki okitegeera kakati tujja nti bwe yatuuse awantu bwe yaddiza omusango baani abaamulabye abo baamulabye ng'akola ki abo nabo beetaaga bwe baamulabye baakoze ki si kubeetaaga kubasiba wabula kukuwa ku bujulizi kubugatta ku bw'olina okusobola okulaba nga ki osobola okuleeta omutemu ku kye bayita scene of crime placing the suspect at the scene of crime. Kakati bannyabo ne bassebo okusinziira nze ku kye naakawuliddeko olwaleero ndabanga abajulizi bwe batandise okuleeta ate bayinza obutajjayo bulungi nnyo kitwandibadde twetaaga okugeza nalabye mistress omukyala ng'ayogera naye ng'omukyala bw'omuwuliriza obulungi ye mwennyini amaaso ge tatubuulya tuba amaaso gange gaalabye omusajja ng'akwata ekijambiya ng'asalako omwana omutwe kati nekyo kyekisingira ddala okubeera ekibi ennyo bino byonna byayogera olugoye lwange nasitudde omwana nga ndowooza akyalimu obulamu nansiiga omusaayi ku lugoye byonna tebituyamba okujjako nga tufunye omuntu agamba nti nze nalabidde ddala omusajja ng'akwata ekiso ng'asalako omuntu omutwe olaba
baatuuse ne bamubuuza nti ekiso kye yakozesa ng'asalako omwana omutwe wakiraba otya nti ate ekiso eri amaze okkikwata ng'akikasuse emabbali w'ekikomera kati yatuwulira kuba oba ekiso baakifunye oba tebaakifunye mukitegeera mu criminal mu misango egiri criminal wateeka okubeerawo omuntu agamba nti nze namulabye yaggyeyo ekiso yakiggyeyo akisisizaayo omukono gwa ddyo n'akikwata n'akwata omwana n'amusalako obulago omuntu oyo bw'abulawo kizibu nnyo kooti okusalira omuntu omusango ogw'okufa nga tewaliiwo muntu ayinza kugamba kubupulesinga mutemu ono at the scene of crime in any act man is rare kitegeera ng'omusajja oyo ayina the guilty mind adira guilty mind agiteeka into action the actors Lewis asalako ki obulago omuntu oyo bw'anaabulawo banyabo ne bassebo teriyo kooti eyinza kusalira muntu musango nga tewaliwo nalaba newe munaavayo ne mugamba kubanga olaba abazadde be baleeta abawa obujulizi abazadde bonna baava ku mirimu gyabwe nga babakubidde banange mudduke abaana babatta tewaliwo omuzadde n'omu yali ku site ku siini n'agamba nti nze bwe nali nnyimiridde bwe nti nga nzirukidde omwana wange nalaba omusajja ng'akutte ejjambiya ng'amusalako omutwe ati ekyo kiteeka omusango guno mu mbeera enzibu ennyo era kiteeka kooti ku mbeera eyo obunkeeke nti bano bonna aboogera balooya abawolereza ono gwe bavunaana bwe banaayimuka kye bagenda okukola kiri ekyo kugamba nti tewaliwo evidence eteeka mutemu ku kikolwa kya butemu ekyo buli looya yenna akimanyi nti kasitawo naabulawo omuntu agamba nti nakulabye ngotta omusajja bagenda kumwejjeereza simanyi oba kano akantu kawanvuye ennyo anyway ngeri gyekagenda mu social media nyingi buli omwana akakozesanga bwalaba kakati mu ngeri bwetyo twetaaga okufuna abantu bano bamanga okusinziira ku coverage gye nalabako olunaku omusango lwe gwazzibwa twetaaga okufuna ababooda ababagamba nti omutemu yajja n'atuyitako ne tumulaba nga awalampa ekikomera ne tutegeera nti agenda kukola bulabe eri abaana ne tujja okutaasa abaana tugenda okutuuka ku kikomera ng'omusajja yagudde mudda tugenda okujja okukuba enduulu okulinnya geeti naffe okugwa munda ng'abaana amaze okubatta oba nga atta omwana owookusatu twamusanga asalako omutwe gw'omwana owookusatu asikaali ono eyajja n'akwata omusajja ono n'amwarestinga n'amutwala mu kayumba k'abaasikaali mukulu nnyo mu musango guno era yandibadde witness asooka kubanga obujulizi bulina okuba nga obujulizi obusookera ddala nalabe asooka ayinza okukera enkya ng'alwadde ayinza okukera enkya ng'abuzeewo ayinza okukera enkya nga bamuguze kati bwe muba nga temusoose ye omuntu alina obujulizi first class information muba mutulese mu bbanga in space nga tetusobola kumanya ddala ono bana batuwa obujulizi banaasobola okutugamba nti nalabye kubanga amateeka agagenda okuvugaana ono bagenda kugajja mu Penal Code Act eya Uganda era n'okugajja mu Constitution article number 22 egamba nti protection of the right to life kubanga ono omusajja yajjewo obulamu bw'abaana naye nga amaziga mangi nnyo gali ku mitima gy'abantu Uganda webanga etuuse kati nga batta abato amabujje batta abakulu batta abakadde ate nga n'ababatta amateeka ge gayinza okuba nga ge gabaleka ne bagenda bayinaayina ekyo tetumanyi Uganda gyeraga newankubadde nga tukyalina essuubi tugamba nti kooti ekyasobola okutuwa amazima naye naffe tulabyeko emitendera egimu gino egisoose muyinza okuba nga muyina emitendera emirala gye mwewalabye nga munaba mumpuliriza emitendera egyo emirala mujja kugenda mukola eki mugikwasaganye abantu abo balina obujulizi mubaleete sobole okulaba nga omutemu ono tumanya akaana n'akataano mwebale nnyo mwebalire ddala amannya si kikulu naye mpadde my legal view. Thank you so much. Muwulidde munnamateeka bonna sofa bakaleeta baawulidde buwulizi tekuliiko yalabye omusango guno gwetaaga yalabye kati abaalaba tebaliiwo bannawulidde baabaleese bangi oba baŋŋambye ne nawulidde
abo tebalina kye bagenda kukola twagala yalaba yaba ayogera ebituufu ng'afundikira katono nnyo kebadde soogedde akasembayo okuggyako nga tufunye omuntu atuwa first class information first class evidence nti ye yalaba ng'omutemu asalako omwana obulago buno obujulizi bwa administracy obujulizi bwa abazadde bujja kubeera collaborative bujja collaboratinga eno information naye nga tulina buno obujulizi bwokka obugamba nti nasanga gundi akutta omutemu nalengera bulengezi nalaba omusaayi gwo nakusitula obwana gwe base nga tewaliwo yalaba tewaliwo kooti yonna mu nsi yonna egenda kukeera ku makya eteeka omuntu ku kalabba nti nno waliwo omuntu alowooza nti doggo watta mukitegeera ne kooti nayo awo eba yejjereseddwa so abantu bano abalaba omuntu ono ng'akola obutemu be bantu betulina okusookerako okuggyako obujulizi nga tebannababuzaawo nga tebannabatta omukitegeera nga tebannabafuna buzibu bayinza n'okubagula kubanga kati omutemu ali ku bunkenke wuyo amuva bulaaya agenda ebulaaya agenda mu america n'akomawo kitegeeza sente azirina so we need to collaborate this evidence bwe tulema okukolaboratinga mulimbuulira kati omusawo guno Museveni gugenda mwambula nkiwabulya kino mukizi kije kunze bategese stanti yaabwe ne okutta abaana abo nga baagala mawulire gabayambeko bitams wabula gutandise omufuukira akagumba wegoge 1 mujjukira omusango gw'omugenzi Kaziini omwali omuwala eyatta Kaziini eziti kyakuwa wezi kyakuwa yafuluma deruzana nasemba kumanya ngali Tanzania ali mulakiza life byambala ni mwefuulira wakati alibwa mukazi wattu kati the same thing which is going to happen today era temusubira ekintu kyonna bwebana amala okusalira omusajja oyo omusalidde byonna gavumenti bye beteeseteese banza nomukera banza omuteka wiki bbiri omukolera passport empya ne visa ne mutadda mulaba nga mulaba kyakwa bwe yali bino ebintu bijja yali dulalu yes dulalu sorry yali dulalu se kyakuwa omusango wa Kaziini ne dulalu the same thing kyekimu kyekintu kyennyini bino ebintu babitandise leero baali babikolakola dda ku musango gwa Kaziini gwefaanaganyirizaako na guno werizi dulalu werizi dulalu abantu bangi nnyo Museveni basse emisango ne gibuliraawo kati na guno gwennyini yagwetandikidde wabula abantu bakuba ebituli mu kintu kino naye mukikubamu ebituli ate ne bakoze stanti esembi y'okubayiwa gyembalaze y'emmotoka kitegeeza nti bano abantu ekintu kyabwe kibeesibiriddeko kyagala kubatta mu buntu awo kati nga nfundikira ngende ku nsonga endala 1 ebibaddewo byonna nga tufundikibwa basaagala kuddamu gwogera kuwadde ogwowa time nkoma na leero ekindeeseemu nti omusango gwaluuzinze value ne credibility ne international media ne zigana okuddamu okuteekako focus babadde balina okucreatinga ekintu ekigenda okugenda mawuli kigwe momentum kwe kusettinga akabenje kano kembanyonyodde bulungi nnyo ne mukategeera kati mutegedde bulungi nnyo stanti zaabwe zifudde kati gutandise obbambula era mujja kuwulira nga guluzinze mini nga tegukyalina makulu naye ebintu bingi mugenda tandika okulanga Museveni yeeterawo public court kubanga ayagala public efune ki efune sympathy kati ebintu bingi bakoze ekintu kino nga balina ekintu kyebakweka mujja kukimanya mugende ku mukutu gwa Biwini Byanyima ogwa Twitter ana post gye yakoze post gye lindako banaji savings nyizo kuba saji savings ana post gye yakoze kati mwabasoma gundi abasoma psychology yino ngifunye njagala wetegereza ekintu kino kati kikuwa ekifaananyi lwaki bino byonna weebiri Wini Byanyima kino ekintu yakitegedde jjo
eno reported speech eyo reported speech mugimanyi bano bali mukulangula kuba temusobola bitegeera ebeera reported speech oba prevented statement kati bano bagezaako nnyo kweka ekintu kino mumaze osoma ekintu ekyo mukisome bulungi nnyo mumaze okisoma njalumanyi okisoma zembate mumaze okisoma mungambe nemukisome tugere ku kintu ekirala wabanga oli yafa lukumulala 94 ono ate apostins byanyuma n'agamba liipu ekibayita okusomera ebbaluwa mu bbaasa muyinza obutakira bulungi kankibaddize wala muyinza okuba temukire bulungi ekibayita okusomera ebbaluwa mu bbaasa muyinza okuba mukire bulungi nnyo okitegeera ekibayita okusomera ki kibayita okusomera ebbaluwa mu bbaasa kati awo tuvuddewo olya bulungi nnyo bwe tumala okuvaawo tugende ku nsonga endala mala okugjamu wano namateeka byabagambye tugende ku nsonga endala ensonga endala yeeruwa omusajja gwe basindika okukola omulimu gw'okuteeka wansi noopu n'okusiiga ettomi ekibiina kya National Platform sako ne president gwe bayita munnamateeka Yusuf Nsibambe omulimu gumufuukidde ekizibu era gwagala mutta gutya baamuwa airplay ku NBS ne kusanyuka TV niyo omulimu gumufuukidde ekizibu buli lwajja ku TV ayokya n'okulimba twabagamba nti singa waliwo omuntu yalina obujulizi obuluma Kyagulanyi ku bintu byonna singa babuteekayo dda kubanga babwagala bugula buwanana omukulu Yusuf Nsibambi yazze n'asala omugambo omunene nnyo nga gulinga omuzikiti gwa Kampala mukadde ku kibiina kya National Platform ne ku president naye eyabadde amubuuza kane mugoye yamugambye olina obujulizi namugamba buleete ng'alina obujulizi bw'aleeta yagambye bw'ati yagambye nti abasibe baffe bonna ba National Platform abali mu makomera ag'enjawulo abasibe baffe buli mwezi bafuna $1,000 okuva mu kitongole ekimu ky'ensi yonna kiri oba mu America waluddawa bafuna $1,000 $1,000 kati currently bwe bukadde busatu mu mitwalo 67 bwe basirabidde buli musibe zaafuna mbwera y'ensonga lwaki abasibe tetwagala baveeyo muki tebaveeyo mu kkomera naye tujjukira president yabagamba bw'ati nze jjukira wano president yabagamba bw'ati president yagamba bw'ati no kansooke muwanga ki kansooke ono yennyini yagambye bw'ati yagambye bw'ati What would be the motive for the leadership in NUP to object? It's clear. I have evidence and I can say it here. I've said it over and over. One of the legal firms involved, the leadership there in the legal firm, the partners, one is an official, top official in the top 5 in NUP, and another is an elected member of parliament on an NUP ticket. They are receiving $1,000 per month from Open Society. It's an international organization sponsoring activism. So each and every prisoner, you're supposed to get $1,000 for representation and upkeep of the prisoners. Incidentally, for upkeep,
the prisoners have never been given a shilling. I can state that on record. My dad's mother told me they have never received even a coin from NUP every month, as supposed to be the case. Do you have evidence that they're receiving $1,000? Yes, I do. I'm talking as a senior lawyer. They cannot deny. This can even be verified. That's a huge allegation. Yes, no, it's not a huge allegation. Actually, beyond that, they're also inflating the numbers in prison. Because they are talking of over 2,000. All right, so make me understand here. So it is within, are you saying it is within the NUP interest to keep these people in prison? Not so NUP, but some elements in NUP. It's a business enterprise. So the money can keep flowing? Yes, it's a business enterprise. You see, a big business enterprise, $1,000 per month. And this money is supposed to come from international organizations, including, but not limited to, Open Society. So when they are released from jail, then that means that the money stops flowing? Definitely, it will stop. Or if now government takes over the exercise of releasing them and pardoning them, it does not give them the justification of roaming around and looking for money. You must have people who are in prison. And I say this is really singing and dancing on their graves. So you hit a dead end because there was money involved on the other side? Yes, and I have no personal interest in this. It's up to the prisoners. There's a prisoner, I don't want to mention his name because they are being harassed by fellow prisoners in prison, who up to now wants to be me to get involved and get out of prison. Right. Ekisookera ddala mukulu munnamateeka Yusufu Nsibambi. Mukama wo Nnyandi Soferi tibahabulwa tabaisira mutabani wa Akari kyensi etita muzezede ensanga bisibe. NGO zonna, non-government organizations zonna ezisangibwa mu Uganda ddala nga zibabweru zonna yaziggaladda. Siwe kiri nti ye. Ekyokubiri, the subject in this matter ye Sauda Madada gweyogerako nti obadde lawyer we. Sauda Madada yakwegana misana tukuna kugamba nze yusiro ya wange mu kooti e Kanyanya. Are we together? Yes. Secondly, ogambye nti bwe musibali yo bamuteeka ko nusu $10,000 ne rujja mu kibiina kya National Platform yosongola tebaagala kola ki basibe wano bata. Mukulu Yusufu Nsibambi asomesa amateeka njala kubuuza. Business yo befuna bwetyo gwe tosobola kutandikawo business ey'ekikange ekyo n'ofuna ssente. Ekyokubiri, bw'obanga okozesa omutwe gwe mutego okozesa okusala ekkubo n'okuvuga emmotoka n'okusomesa abaana e Makerere oba olina emitwe ebiri egy'enjawulo. Ekyokusatu, $1,000 buli musibaali yo tulina abasibe basukka mu 2,000 katubalire on average basibe 2,000 ze miliyoni 2 eza $, ezijja mu Uganda buli mwezi. Wali ukebere UN tesobola kufulumya ssente ezo ng'ezisindika mu ggwanga miliyoni 2 nga zijja kukola ku basibe. Tewali NGO yo mu nsi yonna esobola kufulumya miliyoni 2 monthly ng'eziwa abasibe. Omitwe gye mukozesa gyangeri ki kuba bw'okola olukomi $1 n'olukubisaamu abantu abasibe 2,000 kuba tulina abasibe basukka mu 2,000. Kati twogedde tukozesa rawundi figure abasibe 2,000 bwe bukadde bwa $1 obwo bubiri. Mukulu Yusufu Nsibambi, ogwo omutwe gwokozesa okugyamu empale okujja ekiwojjolo n'okuweerera abaana bo n'okuzimba ennyumba oba kubanga teri kibiina mu nsi yonna kyaba nakyewa kisobola kusindika miliyoni 2 buli mwezi. Kebere gavumenti ya Amerika tekisobola. Kati gwogwo omutwe gwo mutwe enkola nkadde oba weetaaga Windows obupya bakuteeke neewunya n'abaana bw'osomesa e Makerere. Omanyi nabagamba tewali kikuumye basiru mu Uganda nga kitambala kya kusoma na kumanya Luzungu. Ne bejjako obumanyi bwabwe buzaale kye tuyita common sense ne beeyambisa ebitabo oba okusoma. Omukulu ono bwe yali ng'ali e Makerere ng'era asomesa abantu balowooza nti ategeera, baamala mukuba kalulu omutono gwe yabuluzaamu ne gulako akabokisi akatategeera kati tategeererako ddala. Kebera America on the monthly basis teina kitongole kebere government yesobola kuwa miliyoni 2 buli mwezi. Mukulu Yusufu kana katabika jja kutuukako. Eyo business banga jiri gwokola kyo gitandika.
ate Sauda Madada yakugoba gwe takumanyi nti oliro yawe nene okozesa omutwe n'okalula amaaso ng'enswere esala kolansi n'ogamba yes I have gwe notage wavewo nga bakubi akawo n'ogenda mu NRA mu direct obujulizi n'otabuwaayo n'otabuteeka ku mmeeza n'otabuteeka mu mawulire gwe Yusufu n'ogwo omutwe okulinga ebbakuli y'obuugi n'ogamba ne tulina ekizibu ogwo omutwe enkola nkadde ki kuba n'emitwe enkola enkadde at least bagenda e Japan bwe guba mutwe nga nkola nkadde at least bakufunirawo Pentium basobola okufuniramu gundi bakufunira Windows yenkadde basooka bainsatinga mu Windows ni kati gwe omutwe enkola ki bunga onkola ki kebere gavumenti ya America tasobola kufundinga kitongole monthly $2 million per month. Kati jine emitwe enkole enkadde gino. Noto tusulio tubalinga ngo tomese esabalavu. Oba zine mese ensolima. Ku musajja omukulu ujja ku TV n'okanula obwosu bwoti. Uganda oli makati mukulu Yusufu Nsibambi kitono nnyo. Tukwegayiridde. Twetaaga otuleetera obujulizi obwo. Obukwase bannamawulire bulungi nnyo buteke ku TV n'ekitongolo kiteekeyo nakyo tuwe engeri gye kikolamu transaction okusindika ssente ezo ne zijja ku kitebe era ne zigenda abaana batazifuna nga gwe bw'ogambye. Era onda kituufu Yusufu Nsibambi baba bagamba nti Ensibambi edibya mutere olwo Yusufu Nsibambi yennyini buli musibe se bafuna $1,000 abasibe 2,000 za milioni 2 za dollars zijja monthly ne UN yaggala Waldova tekyaliisa bantu ebintu byasigala mu internal affairs z'ensi zonna migration zikwataganya abantu abanoonya obubudamu kati gwe ate onyumya mbu ate waliwo ekibiina sime open organization ne Uganda olemwa mpozi wagenda ke kyankwazi luli no problem mumbere n'emitwe gyammwe nga mugikozesa bulungi nnyo nga mwewunzise nkusaba ekigambo kimu lodda ku Natasha Broadcasting Service leeta obujulizi obulaga ekibiina ekyo financial transaction zonna ezijja mu Nuupu sente mmeka nga bugenti bazifuna monthly ozireete oleete information eraga ku bakulembeze oba bakulu mu Nuupu abafuna sente ezo ozireete ozikube ku mmeeza ensi ejja kwanama other kiba tekiriiwo amaseeka gobadde osomesa ogasomesa kifuula nnenge ne obadde osomesa kirabika abamu batandise okwewuunya wabaaki ku musajja omukulu oyogera ebigambo mb'olina obujulizi si olugambo lw'olina olali n'obutonotono wajja mu FDC tulwamatiza Museveni kubanga olugambo lwajja mu FDC lwandibadde lumatiza Museveni nakuga nti kati linda ngenda kuwa minisita togenda ku TV kwogera sigala gy'oli ng'okipinza ekitiibwa kyonna era olugambo olutenga lulinaaga teruwera lubuukabuuka naga kati goyera kunkola ekigambo kimu genda ofuuke Lumamonga Bulakameira propagandalist ku TV ng'olumba kyalo nakwongera ku TV ku layini y'abasiru abatasobola kwerabirira nakwetegerera kubanga olugambo lw'omuntu walira tulwamumalaga kati ono manja tumuwongere ku layini eri abagenda okusiruwala naye agenda asiruwale kati gwe nawe bakuteekamu kubanga information y'omuntu walira teyamumalanga muna temukirisa kuwa kintu gati gusigale eno toyogera njaku kati mukulu Yusufu Nsiba nnyo kutabba mulekerawo okusiruwalira ku bantu nsaasira n'abazadde abasasula ssente makerere ng'osomesa abaana bwaba amateeka amanya amateeka bulungi okimanyi kiba allegations oba propaganda oba blackmail on someone's legacy kiba kikyamu nnyo gwe n'ojja n'omutwe n'otuula ku TV ne bakuinterview n'ogaa nti olina obujulizi n'otabuleeta ku lugambo lw'olina olaba olangira abantu bwasimbira emiti gy'amasannyalaze n'olangira abantu kaabuyonjo gye bateeka ku kyo mbasalamu ebyayi n'ogigamba temujja kuddamu kusala byayi mu kaabuyonjo yange nayikondo n'ozimenyaamenya
kasajja gwe kana tojja simanyi nakumanya kyenyiza kugamba naye anyways yensi bwetambula awo tuvuddewo bajja bikuwa ojja bisaa ku mutimbagano bulungi nnyo olw'ensonga ffe tetulina buzibu nammwe naye anyways omukulembeze bw'ati bwe yaggamba nze byange mbikugambye naye yakugamba bw'ati abantu abali makomera mugamba nti aba NUP tubakozesa bukozesa kwe twogerera tubakozesa byabufuzi mubate ebyobufuzi byaffe bife tetwagalira ddala kubeera nga twogera ku bantu abo mubate mutuswazi nawulidde n'omubalamu ng'agamba abo abasibe abali makomera Bobi Wine abakozesa nga bizinesi then mubate bizinesi yange egwe okulu nsibambye okawulira abantu abali makomera mugamba nti aba NUP tubakozesa bukozesa kwe twogerera tubakozesa byabufuzi mubate ebyobufuzi byaffe bife tetwagalira ddala kubeera nga twogera ku bantu abo mubate mutuswazi nawulidde n'omubalamu ng'agamba abo abasibe abali makomera Bobi Wine abakozesa nga bizinesi then mubate bizinesi yange egwe. Kati mukulu Yusufu nsiba leta B mu luzungu mu Luganda yenyukuta ba gye baliko gy'otuusaako engalo nze nkozesa mukulu Yusufu nsiba leta ba mu luzungu leta B bikozeseza mu Luganda saagala gwa musajja musamuvubuka yanvumye no sikuvumye linnya linyiriri enkuttemu kubanga ennyukuta esaba bagiyita ba mu Luganda mu luzungu bagiyita B kati mukulu Yusufu nsiba B kozesa omutwe gwe emisana ng'obudde butambula otuwa bulungi obujulizi olw'ensonga tukooye ebintu by'ekisibe mukola oyo propaganda ne blackmail gwe basindika okukola ku nuupu mujja kyemaaya oyo muvuddeko kati olunaku lwe natandika okukola puroguramu zino naye ntandika obbaga nti abasajja baatwetooloola naye bate tebannamalayo mwetooloolo gwabwe Kyagulanyi n'abakwatira wakati Kyagulanyi bakwatira mu makati ffenaffe ntandika ogwaffe kimukoze abasajja bano enkoko ekikola baana baayo ne mujje buli bwino w'omuntu yenna nange kwe kubagamba nti abantu abatukolako ebikolobero abalina enkwe abalina amanya gaffe si bazzukulu ba Nambi si bazzukulu ba Kyabazinga si bazzukulu ba Mukama wa Toolo si bazzukulu ba Mugabe omugabo w'Wamankole bano abantu bonna Banyarwanda era bw'obanoonyerezaako ogenda obbazula nga tebalina nsibuko wattu abasajja bano olwaleero olunaku lwajjo nasibye enkola lisaaki naawe njagala okwata essimu ye ey'omu ngalo nga sinagenda wala nnyo ongendere ku Gola Moses that is Google teekamu Allan Kasujja biography ebyafa bya Allan Kasujja saagala kuyomba n'abantu kwata buli alina essimu ye ey'okubiri ngenda kusaba omanyi wantu twogera na bujulizi njagala okwata essimu ye ey'okubiri oteekemu Allan Kasujja's biography togenda kusangako nnyina nti amanya ga nnyina ye gundi aga kitaawe togenda gasi talina kitaawe ku biography talina nnyina ku biography manya gaabo wabula nnyina gyali ku Instagram ye naye nnyina taliiko manya naye talaga kitaawe wabula ye Allan Kasujja kati be bano abaana be baasomesanga n'abasindika mu bitongole by'enjawulo okukavalinga y'ensonga lwaki ono omwana baamusindika ku BBC agenda akola ekicuba ky'okujjukira BBC ye TV ey'abakolona baatufuga balina okuplantingayo omu ku bo akavalinge nkuwa ddakiika emu nti ng'okutta essimu ey'okubiri oteekemu nti weetaaga biography ya Allan Kasujja
ogiwandika wano mu comment section nga sinakuwa biddako. Olyoka kakase nti Abaganda amanya bangi nga beetuuma amanya gaffe nga balina kye bayisaawo. Jonna postinze ebintu bije bimukwatako. Goba otunulirawo olaba ki abantu bana babiri. Bw'otunuulira wano olaba ki? Bw'otunuulira awo olaba ki? Ezo figure olaba ki? Ogwo omutwe enkola ya bihogo sero bihogo and educate bihogo naye nyinde mulinga filimbi z'Abayudaaya. Ogwo omutwe sigwawa ne waffe wano mu sentulu. Ogwo omutwe ogwo guno mutwe enkola y'abaseera count educate kawo. Nkyakuza eyo ezo ennyinde ezo oyo sero bihogo and educate bihogo yoyo. Kati njagala bava ku biography waliyo ki? Njagala bava ku biography ye ku Google. Mu comment section mubeeramu embuzi nnyingi ezabitanga. Teri muntu alina proper clear profile nga teriko manya ga muzadde, teriko muzadde mukyala oba muzadde mwami. Ey'omwami ono ate bonna benzize nkolako profile wonna ogenda okufinding out nga tebalina bataata. Tebalina banaga bataata baabwe. Wabula nnyina ye namufunyeko ekifaananyi nakibateddeyo n'ejjo ekiro. Nnyina y'ono. Nnyina y'oyo. Nina amannya ge tegaliyo, talina waagogerako ga nnyina. Nawana era y'ono omula bulungi nnyo yo nnyina naye oba n'Abaganda be bamanyi. Kati bwe tuvaawo njagala kuwa information buli kimu ng'okyetegereza saagala n'ekifaananyi ky'esapulodinze wano. Mukulu nga bw'ogenda njagala omuntu agenze mu Gola Moses. Njagala omuntu agenze mu Gola Moses onzigireyo ki? Kati awo nga akyali muvubuka yoyo. Oyo muzzukulu wa Nkali. Aishuwa eyo figa n'enfaanana bazzukulu ba Nkali abali okwo oyo muzzukulu munnammwe. Oyo muzzukulu wa Nkali. Mukakasa mu bazzukulu ba Nkali mwenna oyo muzzukulu wa Nkali. Oyo. Okay. Abagenze ku Gola Moses mufunye information. Comrade Paulo Iso wakutumidde nnyo mbabazi kayitese nkulamusizaako mwe nambala musizaako. Bazzukulu ba Nkali babuuza eje emitwe gyammwe bazzukulu ba Nkali. Kati abagenze ku profile abagenze ku biography ye tekuliko muzadde yenna. Bw'otunula structures bw'otunula body shape ye eri gye mutegedde kati be baana bebazzi bateeka bifo by'enjawulo. Bazze bateeka abaana bano bangi bejjako amannya gaabwe ne beetekako agaffe. Kati ggwe bw'owulira ennya nti Lumbuye n'owulira Nakimbugwe n'owulira Mugwanya n'owulira Kasoma
noga ntuuse ku muganda munne kumbi bagenda kuwa obutotandika okuli ebyumba bikutokote nze bino bintu byebaga bibataasa omulimu gwenkola mwe temumanyi gwa ssente mmeka gutaasa bulamu bw'abantu bame mwegendereze nnyo abantu abalina amanya gaffe si baffe abantu abo si baffe batandise kwejja teri muntu yali akutte ekintu kitutandika goberera abantu bano babuuza bavaawa be baani talina muzadde musajja nti amanya gege gano bakugamba nti during a Minnie's regime yadduka ne bagende nabyo nga ne bamala esime emyaka bajali 12 story weekoma kati gowulira bannange mwegendereze nnyo si buli alina erinnya egganda nti muganda si buli alina erinnya essoga nti musoga si buli alina erinnya ettolo nti mutoolo bano abantu batwefuutiikamu kuva dde one ne bamanya ennimi zaffe ne bamanya buli kimu ne babeera comfortable nga balowooza ffe tusobola kubategeera kati ffe twatandika obbasimu okuva ku empaka ku zeedi oyinza okugamba nti nnimba ate Alani Kasujja togeza n'okyusa profile yo ku Google ng'oteekayo kitaawo wekifuula nnenge togeza n'okyusa kubanga nagenze jjo ku Wikipedia nembuuza chat GBT nembuuza abantu bonna nga tewali alina profile y'abazadde be kati abo bangi ab'ekikulanga ekyo kati ng'omusanga eyo gangudde ku muganda munnange mama kibayinza okukola gwokimanyi bakutta nga nenna bugisi mufungize n'ofa nga tewesikidde wadde oluwande kale ndowooza nakino kankibajjukize nakibagamba akawungeezi nga tuzze mu vidiyo y'akawungeezi naye kyenjagadde mutegeere kiri nti tuconcentratinge ku nsonga z'okununula eggwanga sitaati za Museveni zajja zikola mpaka kubanga alina ekimugoba sitaati za Museveni agenda zikola mpaka kubanga alina ki kubanga alina ekibagoba kati kamala okutooka ku wano katono nnyo bumeseji bwange buno n'obumeseji bwange wano butonotono kano ka message kasoma bwe kati rumors are surrounding around the Minister of Education from this month of April up to July. There might be a closure of all schools in Uganda. Zino inside information mungu wandibaawo okuggala ku masomero gye bujjako kaawo okuggala ku masomero omanyi ekitatta mwima kyetumalako nteeze bagezezzaako okubuzaabuza naye balimba ekyo mukitegedde bulungi nnyo ako mukawulidde njalabba wakuwano bu information obulala obutegeera bannaba wakawungeezi nga nzize ekyo nakyo mukitegeere okay ndoza obusigedde naba wakawungeezi naye kati mutegedde bulungi nnyo temuva ku mulamwa ebyamayumba n'amataka nayibagambye era sibiddamu kyenayogera nkisibirako era sikyenenyeza nakyogera lwaki mbadde nerabidde kati gwe munnayuganda yena gy'oli ompuliriza bulungi nnyo siva mu bbanga kwogera ku nsonga nzija nenjogera nga ate ekola ki ntuufu bwe nayogera ku protection of the sovereignty teeka ne lijja nenjogera ku mateeka g'ebyokuzimba nenjogera ne ku mataka abatunda obuteeteeyi bw'amataka abatunda obuteeteeyi bw'amataka obuteeteeyi bw'amataka bali ku social media batokomoka omugambo
naye abaganda tuga nti akatale kabbe amagumba oli okola ki oli osuula mu mulyango mmwe temwamanya lwaki ebitundu ebiri by'eggwanga teriyo kampani zitunda amataka bagatunda mu Buganda kubanga bati baagala okutematema Buganda bagitemeteme yonna esaanewo oluvannyuma bannannyini baguza amataka ago bajje yensonga lwaki Buganda baagala gifuula ghetto ebitali mu bitundu ebirala kati Muganda njala kubuusa abatunda obuteeteeyi bw'amataka ne banajja ne Yesu Kristo mukama waffe nga yagenda obbawoleza mu kutunda obuteeteeyi bw'amataka bamala biseera pati akankunnyonnyole ekituufu kiri nti amateeka amapya gazze gasoma nti okubeera n'ettaka olina okubeera n'ettaka eri mu mateeka ye standard plot eri ku 1,500 ompulya bulungi nnyo naye etteeka terikugaana gula ploti ya sayizi yonna gy'oyagala kubanga oba ogula kubeerako endagaano etunda nakola kinaagula naye ate amateeka tegagenda kukkiriza kuzimba ku ploti ya kateeteeyi kubanga bakugambye nti okuzimba olina kusooka kufuna building permit eriko ebipimo by'ettaka birina okuzimbibwako enju kati awo waliwo obuzibu mutategeera lwaki standard plot eri foot 1,500 plot ezisigadde zonna teziri standard plot kati bwoba ogenda okuzimba olina okufuna building permit eriko standard size of the plot ezikukkiriza olyoka ozimbeko ekintu kati bajja kikonyola batunda ettaka lya kateeteeyi bo baagala gwogule ompulya bulungi nnyo bo baagala gwogule kubanga gwe mulimu gw'abasindika okukola kutematema ttaka eryo ditunda mu piisipiisi balikuze oluvannyuma nnyinizo bakole ki bajje bakugende nti amateeka tegakukkiriza kati mbo kyebatanyonnyodde kati muganda njera kugamba togeza n'okwata ssente zo n'ogula ettaka ly'obuteeteeyi eyo kwata ssente zo ogenda ogula standard plot foot 1,500 wonna woogisanze gigule ng'eriko ekyapa oba ndagaano dati ziiti kimala ekyokubiri ekyapa si kyekiraga nti ettaka lyo bwoya n'endagaano yennyini eri wakati w'omuguzi n'omutunzi eraga obwannannyini ku ttaka ekyapa yeringa birth certificate y'omuntu kati ekyapa ye birth certificate y'ettaka nti birth certificate ekulaga nti gavumenti ekumanyi mu system mwoli ate ekitali mu ndagaano endagaano mu system tebaamu wabula ekyapa mu system kibeeramu ye birth certificate y'ettaka lyo oba kitegedde endagaano mu mateeka weeri era ekuwa obwannannyini ku kibanja kyo naye gavumenti tekumanyi gavumenti emanyi oli ow'ekyapa kubanga bw'ogenda mu system osobola okukubera plot number oba block number n'omufuna endagaano tebagiteeka mu nejja tesobola kujja okifunye bulungi nnyo nze ndiwo babuusa constitution ekuwa eddembe okugula ettaka mu kyapa ne ku ndagaano you can buy naye endagaano mu system ey'amataka gye bagabira birth certificates zetuyita land titles endagaano teriiyo naye endagaano waba obuzibu ku ttaka endagaano mu kooti ekola ne mu LC ekola ne mu kutunda oba okugula ekola wabula teri esi birth certificate y'ettaka birth certificate kyekyapa ompulidde bulungi nnyo kati muganda njala kugamba togezza n'oteeka ssente zo mu ggula obuteeteeyi bw'ettaka lwaki constitution ekuwa right okukagula akateeteeyi naye ate mu constitution mumu etteeka erigamba nti olina okufuna building permit egenda kuwa obuyinza obuzimba ng'esinzira ku standard plot eri mateeka tojja kugula fuuti 2 bakuwe building permit tojja kugula fuuti 2 bakuwe building permit togenda kugula fuuti 2 bakuwe building permit no tebagenda gikuwa kubanga standard plot eri 1,500 bano kibandikoze bonna bandibadde baadvocatinga oba okuvaayo okulumbirirwa ku muntu yenna omwavu atalina busobozi bugula poloti eri nnene ne bagamba naffe mutulowoozeeko mututeeke mu mateeka kubanga kisoboka n'ensi endala zigikola naye Uganda current tekiriiwo kyebandibadde baadvocatingira so si kwagala nzira bonnonnumba sirina buzibu
yes sirina ttaka naye obutaba na ttaka tekitegeeza nti sobola kwogera ku nsonga nkyamu zigenda mu maaso mu bannayuganda bangi tebamanyi beetaaga okumanya ensonga nga bwe zitambula ompulira bulungi nnyo twanda tuga nti ensonga za politics zirina kwogerwako ba politician bokka abalina ebifo mu gavumenti oba mu opposition naye it's a public space which is available for any person to discuss about politics. Ne mu ttaka olw'okuba nti ettaka kye kimu ku bintu ebikosa mu bulamu bwa bulijjo buli muntu wa ddembe oddyogerako oba alirina oba talirina. Nze siririna ne nteekeddwa oddyogerako kubanga bwe mba muwuusa abantu niyo okujja ne bateesa ne mbagamba nti kino kikyamu bakuuza. Ompulidde bulungi nnyo kati abatunda amataka ga kateeteeyi mwe mumanyi nze nabyogedde byange sibiddamu era mbizzemu kubagamba buli kye mwogera nkiraba newe nasibira sivaawo kubanga mbuusa bantu bange tekirina kye kigenda ogenda kulumwa nnyo singa onookwata akakadde ogula ettaka lya kateeteeyi wayitewo omwezi gumu oteekeko serebagewa tusobola kuzimbawo ettaka teriwera ate nga tosobola dditunda. Ompulidde bulungi nnyo? Ompulidde bulungi nnyo? Saagala okwate esserezo za kikazi za kisajja bakozize mu mitu bya Sseggava nga avuddemu. Njagala oteeke ssente w'olaba nga sserezo zigenda kuvaayo. Ate ndi wano bakubira omuliro ogutakungulu baganda bange mwenna muve mu kibuga. Ekibuga mu kyesonyiwe ettaka likyali ddene nnyo lyosobola okukwatako ssente n'ogula ettaka eryo n'okolerako ebintu byo. Tewali mu nsi muno kintu kiyitibwa kwekozesa kiwa mirembe nga kwekozesa. Okwekozesa kintu kikulu nnyo. Bajjajjaabo bonna baakulira ku kidima era baali basajja balimi na balunzi. Jukira nti population oba obungi bw'abantu bukula buli lunaku mu Uganda. Ani agenda okutegekera okulya? Niba agenda okulya gwe. So tuuza obwongo yes okuzima ku challenge ngira kulimu challenges nyingi nnyo naye enywera yerima. Tewali lunaku lukera nga togenda kulya breakfast, togenda kulya lunch, togenda kulya dinner. Gwe omusajjawo omwanawo n'abantu bonna balina okulya emmere evaawa. Muganda wange nkutegeeza kwata ssente ogenda ogula ettaka mu kyalo likyalidde n'ate nga lya layisi nnyo muve ku buteeteeyi bw'ettaka. N'abannyonnyodde ne mbagamba tosobola kukwata miliyoni ya ssente gula fuuti 23 miliyoni emu naye ng'ogenda tteekako ennyumba ya miliyoni 10 naye nga togenda funa lukusa luzimbawo nnyumba. Ani aba afiiriddwa? Amateeka we gali. Okutta essente zo oguze fuuti 23 naye ng'etteeka likuga nti olina okusooka okufuna building permit. Building permit yakugamba nti standard plot eri ABCD eneeyo tegenda kukola. Kati ani aba asiriwaza munne? Kwata ssente genda mu kyalo ogula ettaka gyeriri lya layisi. Mwe muli mu Uganda gy'osobola okuvuga within hours ng'oli ku border. Waliwo ensi kati wano wentudde ovuga okuva mu kitundu ekimu ogenda mu kitundu ekirala. Okuva mu Istanbul okuvuga okutuuka ku border ya Turkey oba Syria oba Israeli oba Georgia oba Iran kikwetaagisa ennaku 2-3 consecutively ng'ovuga emmotoka togiyimiriza. Naye Uganda gy'ovuga e Kampala n'otuuka e Masaka mu 2 hours n'ogamba nti wala oliko Lubaale. N'ovuga emmotoka okuva mu Kampala n'ogenda mpaka Arua within 3 to 4 hours oliko Lubaale nti ekiggana ogenda ogula ettaka eyo. N'ova e Kampala n'ogenda e Mukono oba Mbale e Mukono
oba jinja wovugira olunga tosanze jamu novugira 2 hours noga nti mbwe yensi nene nnyo teri walanga wawo mwe mulina mentality ndi wali amasanyalaze mbeera ekyo kikyamu n'amasanyalaze mu kyalo gajja kusangayo goloza lwaki abasajja bana abaseddekizi abavuddeewo bajja bagoba oluuma be bali mu mataka amanene eyo mu bitundu byeyo kubanga olwedde bagenda kwa abeere nga alina mayiro ettaka naye talinaako kyapa gwe munaasi nga tolina wogenda kusenda obeera musiru lwaki mulekera ensi yaffe abagwira mumudde mu kibuga mutandika okubeera nga kalooli toyizuunya ziringa nfuneeko obulamu obwa bulijjo ng'ofulumye n'ogenda weegazaanye oyimirire ku ekayo bwe bayita obugagga ettaka bugagga si mmotoka si smartphone ettaka bwe bugagga kubanga osobola okuggyako ky'otunzeeko osobola okutundako kintu ky'otunzeeko n'okola ki n'otandika ebirala muganda wange nkubuulira bino tebajja biggamba teri yali agaggawadde nga bamukozesa omuntu yenna agaggawadde atandika okwekozesa teri muntu alina mirembe nga bamukozesa omuntu alina emirembe ye yeekozesa amanya ddi lwakoze amanya zayingiza agenda zikwasa atya agenda kumanaginga atya bizinensi ze ekizibu ekiri mu kukozesebwa olunaku lwe banaakugoba nga tolina wogenda kujja mulimu lwogenda okulowooza nti ensi efunze lwolowooza ku butwa lwolowooza abantu nti bakukyayi nga tewali yakukyayi bwolowooza birowooza olwokuba nti oluzinza omulimu abadde alya pizza ng'otandise okudda ku kikomando ebyo byonna bijja olwokuba nti olina mentality ega nti nsobola okwekozesa ebyo byonna bijja kubanga obadde olivinga mu bulamu bwa lakizale tokyasobola bomanaginga golozeberaku nga tebo mukyalo balina DNA endala ku yammwe kankubuuzeemu abeera ku Masaka road abeera ku Metiana road ne ku Nguuli mukimanyi lwaki nti lwakutaano saaka zitaziwera ssaawa 10 tosobola kufuna access ku nguudo ezo olw'ensonga nti abaetegekera okubeera mu byalo babazze ku monitoringa bizinensi zaabwe eziri ku mafaamu gaabwe gwe tosobola kikola lwaki bazzukulu bannambi mwewunza lwaki bazzukulu bakyabazinga mwewunza lwaki bazzukulu b'omukama wa Bunyoro mwewunza lwaki bazzukulu ba oyo nnyimba mwewunza lwaki bazzukulu ba Omugabe Lwankole mwewunza mudde ku kintu ekituufu essaawa ejjatuuka nga gy'obadde olina oggula obukadde obusatu wa miliyoni 3 n'ogamba I wish I knew. You knew, but you didn't use your head in the right time to think about that. Kati kansoke nkunyonyere gwatamanyi. Nkunyonyere otegere bulungi nnyo. Gwomanyi nti ebifo ebiwangalimu abantu abangi ebisinga obungi byali bazika City Council mu Kampala yali eziika Erusaze eri Wannamutebi nga gyeziika bayite mulimbu Wannamutebi kati okyasobola gadde baziikayo Wannamutebi mu Kampala yali yeeteereddwa limboozi abantu bagenda bazijjamu kankubuuse ekirala mu Kampala mulimu famire nga zayinamu ebijja kizibu nnyo osanga famire ena ekijja mu Kampala kati si mu paaka empya si mu paaka enkadde Kampala district erimu divisions ziri mmeka ziri 4 ziri 5 divisions ezo zonna abantu bayinamu ebijja nga baziikamu ababale kati kizibu nnyo okusanga abantu abawera 10 nga bakyayinamu ebijja mu Kampala district bagenda babijjamu kyekugamba development ekula eddawa ekula kiki ekikubeera mu Kampala oli mu nnyumba oli mu kulya kyamisana eri waliwo akola ki toyeewunya eringa ekizibu so muganda wange ebigambo mu biduto nga bintu bikulu mulemu okudda ku TikTok okulaba amabina amabeere 6 pack si muli mu olugambo nga terikukwongerako lwesonyiwe
mubere ku ngambe ezibongerako abasajja bakola content w'obulimi ku kitoko kuno temugendayo abasajja bakola content w'okulunda temugendayo abasajja bakola content wa business management temugendayo abasajja bakola content wa financial management temugendayo abasajja bakola ekusomesa ebyobulamu n'embeera temugendayo buli kintu ku mutimbagano kw'ekitemo kiwabudde wabula ogenda basange wali ebyonoone sibaga kyekyo gwe twagala vibe landlord amukubira essimu namugamba waaye ennyumba twagyongeza ogadde tatagwa ku simu abakyasobola okulaba TikTok bamuga gundi munnange onotusonyiwa enkya togenda kujja ku mulimu kampuni egenda kuggalawo abakyasobola okugula data abaana baba bakyasobola omusomera masomero ag'ebbeeyi babiweddewo naye omuntu olwedde amaze okweseetinga abamanyi ekyokukola nakino kankikugamba onyiige lumu kasita obuuka emyaka 18 n'otandika okuyingira 19 n'oyingira emyaka 4 nga tonna seetinga ogenda kaddira myaka 6 katonda baakuwadde obulamu oli failure katonda bwakuwa obulamu n'okusukka emyaka 18 n'oyingira 19 n'okwata ogwasatu n'oyingira ogwana olina okutandika okusetinga gy'ogenda okukaddiira tewali kintu kirumanga owezezza emyaka 5 ng'okyakola application onoonya mulimu tewali kirumanga kuweza myaka 5 nga landlord akyakukonkona tewali kirumanga kubeera myaka 5 plus ng'okolimira abaana bo mbokubanga tebakuyambye wabasomesa. It was your responsibility. But that means that is a total loss. Wakola loss. Omwana na haina obulamu bw'okutambuza baganda bange banyina yange mugezeeko nnyo okusetinga obulamu. Kola ebintu byonna nga Mukama akyakuwadde obulamu. Lwaki Katonda akuwadde obulamu? Kankunnyonnyole. Obulamu Katonda bw'atuwadde bulinga mmotoka. Emmotoka ogijja mu kibanda ky'emmotoka nga buli kimu kikola bulungi nnyo. Oba mpya oba nkadde zino zisekenda zetukulu kuva e Japan. Emmotoka eyo sisitimu yayo yonna yeekulimu. Emmotoka eyo sisitimu yayo yeekulimu.